Because no, you manage Kampala. The few times I've seen you, you manage Kampala. You should be fine. Chofa Togabye Kabuye abasinga gwe bayita Chofa ye minisita omubeezi owa Kampala n'emiriraano mu Lunnabuddo muyite State Minister for Kampala Capital City and Metropolitan Affairs. Ono y'omu ku baana b'abalwanyi President Yoweri Kaguta Museveni be yalonze okubeera mu kabinenti y'emyaka gino 5 gye tutandise okubambagako. Ani awamba Kampala? Bana Kampala. Museveni alina essuubi nti oba oliawo abaana b'abalwanyi banaabako enjawulo gye baleetawo okuva ku bansanga bisibe bazze alondera mu bifo bino ate ne bamala ne bamufuukira kagumba weegoge nga bakola emirimu mu ngeri y'agadibe nga lye ng'embwa etunda omuzigo. And as long as the mission is being pushed, we are very happy. Lee Kuan Yew died a very happy man, and wherever he is now, is a happy man, because whatever he was doing was continued by the young people. Oh my God! Congratulations! Let me give you a hug. Congratulations! I was so happy for you. So happy. Nzalibwa Naluvule Kapeeka mu Nakaseke Kati district nga yensonga waaki abasinga bampita nnyo omwana w'omulwanyi. Wabula bangi ku bannakampala ne bannayuganda na buli kati beebuuza Chofa yaani gwe batawulirangako. Kati nkusaba kimu kalira mukuseetulire wennaaviira wano onaaba omwesa bweso. Ono mwana wa Rose Nakirijja ne Charles Chofa Togabye Nabuzaana abe Naluvule Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omulwanyi era yali omu ku baalwana okuleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Chofa Togabye eyiye efumba baagivunika mu mwaka gwa 1997 n'agenda ezira kumwa okulunda embogo anti abalunda ente badda. Chofa agamba nti wakati nga bannuzi b'ensi eno ab'eggye lya NRA balwana olutalo olwaleeta emirembe mu nsi yattu Uganda olwo kitaabwe yabajja e Nakaseke emmundu gye zaali zisekera n'okwesooza n'abatwala ewairaka mu Busoga okutuusa ate ng'olutalo bamaze okululinnya ku nfeete. Oba oliawo osanga singa teyakola kino singa nabo baagenda ddazira kumwa gye batambuliza emigongo ng'obwato anti bangi ku baasigalayo baalugulamu obulamu. Twatateganyizibwa nnyo mu biseera by'olutalo bakwatwalibwa na buto ne tugenda muzeeyo olw'okuba yali takyasobola tusobolera mu ze bayita zikampa oba abayeekera gye baali bakuba enkanda yatusolosa n'atutwala e Busoga ne tubeerako ewairaka awo emyaka egyo gyonna egy'olutalo. Yensonga waaki nayiga Olusoga bulungi era mbadde nga nyanguirwa nnyo nti bwe ŋŋenda sayidi y'omu east ate nsinga nnyo okwogera olulimi olwo era bo bannanga ab'emayiga ki bamanyi ndi waabwe. Ono yasomanga abaana abalala wali ku Namagunga Mixed Primary School. Bwe twavayo ng'olutalo luwedde natandika okusomanga abalala bonna bwe balina okusoma naye muzeeyi teyamala myaka mingi ye n'agenda n'afa. Naye mu kufa yali atulekedde omuzadde President Museveni. Kati okusoma kwange kwonna kwali mu ngalo za President Museveni. Kyewuunyisa nti bw'obuuza pasiripu yange eraga Mount Mary's Namagunga Boarding Girls Primary School kubanga nasomera Namagunga Mixed Primary School n'ebiseera ebyo nga tetulina senta namba nga tutuulira mu bawala wansi. So bwe navaayo ne zijja mu Kampala mu 93 ndoza n'emyaka nga 15 na mukaaga awo netandika okusoma emisomo gyange gya O-level asomera Kitate Hill School. Bwe namaliriza O-level ne ŋŋenda e Mengo Senior School. Olw'ensonga olw'okuba taata yali afudde nalina obuvunaanyizibwa ate bungi obw'abato bwange kati nalina okubeera kumpi wesobola ate okulabiririra bato bange nga President's Office etuyambako. So ne ŋŋenda Mengo Senior Secondary School gye nava mu 98. Olwamala A-level ate ne yeegatta ku University y'e Makerere. N'esoma diguli yange esooka mu busomesa Bachelor of Arts
education mwe nasinga okutwala ennyo essomo lya economics. Bwe namala awo muzeeyi nambuuza ekyokukola, nemugamba taata njagala kwongera kusoma, nanyongerayo nensoma masters degree yange eyokubiri mu economic policy and planning. Kati Kabuye Kyofa mwogera ne an economist, era that is mu bbiri kuba nafuna degree yange esooka mu 2003 awo nenzirayo, ate mu mbeera mumera nensomayo ne course endala postgraduate diploma mu statistics. Agamba nti emirimu yagitandikira mu kampuni ensogozi ya soda eya Coca-Cola mu mwaka gwa 2003 ng'era okukola yakutandikira mu disitulikiti y'Ekiboga gye yali okutuuka mu mwaka gwa 2006. Coca-Cola neyo ye yasinga okunteeka mu bantu oba wansi, era mwe najja ndowooza obwagazi bw'okukolera mu bitundu by'ebyalo, ebisosozi by'ebyalo. Kuba bwe bampa omulimu gwali of course gwa sales, banteeka Kiboga, nze naggulawo dipo z'Ekiboga eya Coca-Cola. Bumpimpi nze nasooka okutunda soda owako Ekiboga mu 2003. Baali basinga kumanya product ya Pepsi. So eyo nabeererayo ddala paka 2006 nga nkola mu Coca-Cola. Of course bwe namala okuestablishing eyo ne bandeetako emitiana nenkomawo enaakulabye Coca-Cola nengisibula. Nga Nakaseke emaze okutulwa ku disitulikiti ey'Eruweero mu mwaka gwa 2005, Kyofa mu mwaka wa 2006 yadda mu disitulikiti gy'azaalwa n'atandika okuweererezaako eyo. Nga waliwo embeera nti abaana b'ekitundu mukomeewo tukulaakulanye ekitundu kyaffe. Eyo ndowooza abasinga abamu gye batandika okutegeera omutuufu Kabuye Kyofa yaani. Kuba bwe mba ndi eyo nalina obuvunaanyizibwa bungi nnyo mu disitulikiti. Bwe nagendanga an economist nga nkolera mu planning unit, naye mu mbeera omu yemu ne bampa obuvunaanyizibwa 2007 ne ngenda mu cadre training nga muzeeyi aleese program eya prosperity for all. Ne neewaayo ng'ebiseera ebyo district babuuza ani anaagenda, engeri staffing yali ntono, nze ne mbaga nja genda. Bwe tuvaayo ne tufuuka ba transformation agents. Nenvaayo ekyankwanzi nenkolanga ate nefuna obuvunaanyizibwa bwa district commercial officer. Era mu 2007-2008 nabeebwako ekirabo ekyokuba commercial officer yasinga mu Uganda, General Sale nga akyali Minister wa State for Economic Monetary or Economic Microfinance. Bwe yajja nga alambula zi district yasanga nga nze nsinza okuteeka program za government mu nkola ne yeewuunya. So ate naye yali atandisa alina rural development scheme gye yali aleeta eya Namunkekeera Industries, nengyteekamu nengikola. Kati ndowooza abamanyi Kapeeka mumanyi ze bayita Kapeeka Industries, ezo zaali brain child one. Awo ng'ate tukolagana nnyo n'omubaka ebiseera ebyo Honorable Saida Bumba, ne tukola emirimu mingi okuyamba abantu. Kati mu nkola omwo mwalimu projects ezajja ne bampa obuvunaanyizibwa oba coordinating project ya district livelihood support program. Olwokuba nti Nakaseke yali avudde mu biseera by'entalo ng'agezaako okukula, so tulina okukola emirimu mingi okulaba nti abantu baffe tubajja mu mbeera embi tubazze mu mbeera eyeeyagaza. Era awo ndowooza ate we nakolera ennyo erinnya kubanga twatandika mu kulima enguudo nga Nakaseke talina makubo. Kwe kuggulawo kyovola nti kati bw'ogenda e Nakaseke osobola okutambula buli kitundu kyonna, so nga ate disitulikiti ya kyalo eri eyo Yankoola. Ne tukyusa obulamu, ne tukyusa n'obulamu bw'abalaalo, ne tubasimira zi dams, ne tubayamba okutuula ne balekera okusasaasagana n'okutambuzanga ente mu biseera by'ekyeya. Era mu 2008-2009 waliwo awo ekyeya kyali kyamaanyi. 2010 Pulezidenti yajjayo abantu nga bamugamba weebale
watusindikidde kyofa omwana waffe omwana w'omulwanyi kati muzeeyi tufunye amazzi naye nga tamanyi si nnyo nti okay yali ategeera nti yansomesa biki naye nga tamanyi na birimu ebiseera bye nali nkola kuba yalinga nsaba bwambuzi omulimu maze mugamba taata nzirayo kusoma. Nga bwe bagamba nti n'alima ewagonda ateera na nnyuka, Kabuye agamba nti egy'e Nakaseke mu kiseera kino yaginnyuka bubimbi olwo n'akwata mu Ddemezi okudda ate mu kibuga Kampala ng'eno yasibira mu Ministry ya Agriculture. So mu 2012 netulaba nga Nakaseke tumutuusiza ate nenzija neneeyonga ku Ministry ya Agriculture mu project ya biseera baali bagiyita Vegetable Oil Development Project. Neno najja mmanya enatuuka nisanga ate challenge empya yali nti project ng'egula ttaka okuyamba Bidco awamu n'okuwa obuyambi abalimi okusimba ebinazi. So kyatuyamba nnyo ne tukola nnyo ne bannange nga tugezaako okufuna abalimi bajje benyigire mu bulimi bw'ebinazi. Yasindikibwa mu bizinga by'e Kalangala n'atandika omulimu ogw'okulaba nga abeeno batandika okulima ebinazi era guno agamba nti tegwali gwa mannyo wenu anti okujja abavubi mu kuvuba badde mu kulima ebinazi bangi bakisimbira ekkuuli. Ogwo agamba nti yagukola n'omutima gumu era we butuukidde olwaleero ng'ebibala ab'e Kalangala babikwasako emikono ebiri. Kintu kyali kipya ekisooka ekirime ekipya ekyokubiri okugula ku ttaka n'ogamba abantu omuggyeko ettaka lye tuliwe musigansimbi emyaka 99 ate naye omuleke nga mumativu tekyali kyangu kuba ebiseera bye waliwo bannaffe bagamba kino ettaka balibbye biki naye twafuba nnyo era okukakkana nga tufunye hectares 75 e Kalangala. Musigansimbi ne zimuweebwa awa Bidco n'asimbamu ebinazi ate ne tumupulayizinga n'abantu abalala nabo balime kati wenjogerera ndese ng'e Kalangala eriyondoza ziri hectares 14 ez'abalimi ba bulijjo 404 then nooli so hectares omutwalo nga gumu 12,000 Kalangala ndooza abasinga mutambule mulaba yeyo enkyukakyuka gye twalika kati mu mbeera eyo mwe nayigira ekirowoozo kya president gye twandiyise rural development oba transforming a rural area kati olw'okukyusa obulamu obwo nakiyigira nnyo saidi eyo naye njiga nti bw'oba otandise ng'onookyusa ekitundu naddala mu by'obulimi otegekawo kye twandiyise omuguzi akatale n'oteekawo abalimi ate ne ssente kati when you do rural financing erina okubeera holistically omuntu omuwa essente akole n'omuteerawo akatale n'omuteerawo n'ebirala ebigenderako kyova bw'otuuka e Kalangala ojja kulaba wetugabira ssente abalimi twateekawo ekibiina ekiyamba abalimi waliwo zi banks waliwo omuguzi then nebino ebiddako enguudo mazzi biki bijja byokka kasi kubanga oba omaze okutegekera abaki bw'oteekateeka puroguramu evaayo bulungi. Bwe yava e Kalangala ate yagenda e Buvuma ng'eno emyaka nga 6 egiyise gy'abadde yasimba amakanda era waviiriddeyo nga project emaze okuggibwako engalo anti ba-investor baaweebwa dde ettaka n'okusimba ebinazi batandika. The seedlings for the outgrowers. In fact, we have started launching the outgrower. Then together, this time we are going to plant simultaneously with the farmer and the nuclear system. Myaka nga 6 emabega mbadde nnyo amanyi nga ngatadde nnyo mu bitundu by'e Buvuma eyo okusobola nabo tufunire musigansimbi ettaka then n'abalimi era wenviiriddewo nga ndi musanyufu musigansimbi ettaka lyewe liri likyalimu bakyamaliriza naye at least kyobulaba bw'otunula mu ofiisi yange wano zino zonna fayiro zirimu bya ttaka by'abalimi b'e Buvuma. So gavumenti ebadde etuwa obuyambi netuwa ssente netusasula abantu then musigansimbi netumuwa ettaka lye yatandise kati bakasimba hectares 10,000 n'abalimi batandise ndowooza mu season eno tugenda simbayo hectares nga 2 nsuubira bannange bajja kutandikira awo era amaanyi ago ne tugatwala ne Mayuge kati Mayuge tubadde tukyamaliriza bya butonde bwansi studies then naye abalimi nabo twamala
bamuprayizinga. General omulimu gwe mbadde nsinga okukola nga ffe mu lulimi olulala luyite nti bulldozer gw'otema ekkubo banno ne bajja. Wadde mu matu g'abantu abasinga bawulira nga Kyofa gwe bajje ku mwezi ng'era eby'e Kampala tabimanyi n'okumusaasira abamu bamusaasira wagenda okubitandikira ye bano abatemi akakule. Obuvunaanyizibwa buno obwatuweereddwa omukulembeze ekisooka mbadde mpulira ebigambo Kampala oyo mupya kituufu. Mu matu g'abamu nyiza okuba ndi mupya ne mu maaso g'abamu kubanga tetubadde nnyo mu front line ya byabufuzi naye nga ate tuffe tusinga okubeera tubadde bazibu nnyo kubanga ffe tubadde tuzanya ebyobufuzi behind doors. Omanyi strategist yasinga okuba omubi okusinga ono gwe mulaba kazindalo. Strategist aba mubi, ffe tubadde tuzanya nnyo roles za strategists ti omuntu ozanyira eri mpola n'owona agenda okululinya akadaala n'akola ebyengo obwongo bwokulowooza enkya kino kigaanye tuteekewo kino tuteekewo kiri. Agamba nti ye okuleka ekyokuba nti yazaalibwa mu kyalo e Nakaseke bwe bayita aba stepborn line bw'atagikulembera akwata kyakubiri. Naye nga bwe nabagambye Kampala namuyingira 93 nga ntandika okusoma senior 1 nasinga kubeera Olive yonna nagiwangalira Kawempe ebitundu by'e Kawempe awo bwayise Kawempe Mbogaawo nga ndi nnyo n'abalangira ab'Ewambogo be nasinga okubeera nabo era nga nze sirinyangako motoka nga ngenda kusoma ekitanja nga ntambula n'empita awo Kaleerwe waliwo gurupu gye bayitanga Kibe zooni eyo n'ensala mu Mulago mwe nasinganga okubeera mu Kamwokya omwo ne ngenda okusoma. Kigendererwa kyange kyali nti nina okusoma kuba ffe munnange twali tuvudde gye tuvudde ng'ekigendo tweyimirira bitabo. Kati bwe navaawo n'enzira Enaakulabye abamanyi Enaakulabye awaali ng'omuvule kati baagusaze naye waliwo petrol station ya Gerip awo nawangalira emyaka egyera okuvaawo ng'omugagga oyo asenzi ffe twali tetubitegeera twalaba ku makyane bayiwaayiwa nyumba batugamba omugagga yaguzeewo n'azimbawo petrol station ya Gerip. Bwe navaawo nakkirira mu Kiwuunya okulinaana ekereziya olwabanga mmaze okusoma ntandise okugiramu nti nange nkolayo kaseeta ate nadda Namungoona kwega Kampala Lubaga division Kawempe division ayinza okuba nti yasukkulumako ku bantu kuba n'okukola era obwongo bwonna mbadde mpangalira wali Lubaga awo nga obayita ku mbugo awo. So Kampala tetuli bapya nnyo mu kibuga tukitegeera tukikoleddemu abamu abamanyi tubadde tusuubulira namu tubadde mu kikuubo omwo. Kampala tuyinza okuba nti abakulembeze abamu badde temututegeera naye tumutegeera bulungi okusinga kuba naffe. Waliwo n'ebyo bye tubadde tukola bitesobola kubuulira mu public kubanga nze nzikiriziganya nnyo okukolera mu nzikiza ate okusinga okutekolera nnyo mu bitaala. Agamba nti tagenda kubeera minisita mwambala makooti ng'abalala ababaddewo. Mikwano gyange ennaku zino waliwo omwaka guno naddala kuva gwatandika nina nnyo mikwano gyange tubadde tukola nabo ab'e Nalukolongo ab'omu Katanga ab'e Mulago ab'e ku Salama Road awo. Musuubire oyo Kyofa gwe mbadde mukola naye oyo ye Kyofa azze mu Kampala. Musuubire minisita atajja siiba mu makooti. Musuubire minisita wa t-shirts, minisita wa gumboots, minisita agenda okulambula ziggeto, minisita ajja okulaba kubanga mu budde buno naddala okuva omwaka ogwedde naguno ntegedde nnyo ebizibu by'abaana abaluma ebiruma abaana b'e Kampala. Mwetegeredde abaana abatalina sijja nagamba mirimu tebalina na ssuubi. Sagala kozesa kigambo hope kubanga oluusi abamu bagamba ovumye naye ndabye abaana abatalina ssuubi ng'obatuukako nagamba man blood nze naatagayo 5 bukye. Kati ebintu ebibadde binnuma nnyo byensuubira nti njagala otuula nabo tubajjemu embeera eri balabe essuubi kuba gavumenti kati tutandise emyaka gino 5 ebyokulonda twabimala 14 kati tutandise obulamu bwa kukyusa mbeera z'abaana b'e Kampala. Especially my focus egenda kubeera today urban poor.
mu nkola eyo ya urban poor okusobola okukonvinsinga the urban rich balowooze ku the urban poor tekiba kyangu. Ogwo gwe mulimu gw'endowooza omunene etugenda okusinga osiibako essiira, kubanga muzeeyi yatugambye ekisanja kino anoonya kye tuyita social economic transformation. Kati nze omusajja abadde akolera mu bitundu nga manyi kye bayita social economic transformation, kati Kampala mwanguko okusinga ate ebyalo, kubanga ebyalo otandikira ku nguudo, amazzi, toilets, ebyobuyonjo, osoka mindset eyo olyo n'olyoka otaliko bagamba abaaye tulime obutale. Ne Kampala ebyo opportunity weziri, obutale webuli enguudo at least fine weziri. Bino ebirala byebagira oluguudo lubi ebyo just kubika binnya oba kutereezaamu binnya rehabilit, bali mu innovation tebali mu construction. Naye singa obukulu nti ensawo, abantu, amaka, omuntu afunye ekyeggulo, afunye ekyemisana, afisiza wezitwala akaana ke oba akatabani ke kawalake mu ssomero, akagulidde ebitabo, atutte omukyala mu ddwaliro, afunye kye tuyita primary health care, byebizibu ebiruma bannakampala, afunye safe water, anywa amazzi amalungi sigamyala. First of all, naye tagenda mu myala kuba mmanyi okutambulayo mbadde nga nnambula nnyo zigete ezo nosanga obuveera abantu batadde obubias. Kati ogenda kwesanga nti social economic transformation ye Kampala ate tusooka tu social mind. Ekirungi mulimu ebigambo biri social economic transformation. Kakati before you go to economic osooka ku social, tusooka tu abantu tukyuse mind zaabwe. Nze twewadde endowooza emyezi obwongo bwange bungamba mu myezi 6 tujja kuba tugira nnyo obwongo bw'abannakampala bukyuke. Tunaamala obwongo bw'abannakampala bukyuka tugende ku enkola ey'okuyingiza ensimbi mu bannakampala. Program bagitegedde kye tuyita parish model tegenda kubeera mu bannakyalo byokka. Kampala n'emiriraano Wakiso, Mukono, Mpigi, Ntebe naffe tukwatiramu. Ate nno olw'okuba mu buvunaanyizibwa bwe atwala Kampala n'emiriraano ajja kuba ng'atandulula ku bigere atuuke ne mu disitulikiti eziri ku nkingizi za Kampala gamba nga Mukono, Wakiso, Mpigi n'endala. Okusinziira ku ye agattako nti Pulezidenti Museveni okumulonda teyakoze ensobi wabula yatuuse ku ttuufu, anti n'Abaganda baalugera dda nti ettuufu liva wala n'akatale k'emmese kali Busoga. Bogende Nakaseke nga kuzeeyo akatono twalina eyo program ya DLSP oba District Livelihood Support Program yali tukolera ddala kye tuyita parish model nga tulonda amayumba agali obubi ne mubasomesa ne bava mu kusoma ne mubawa ebikola ne balima. I'm happy to note nti kati ba leaders be Nakaseke district up to abali ba secretary ku district ku DEC abamu baali bantu bange be natandika okusomesa. Almost buli ogenda mu magombola gonna agenda Nakaseke kati ojja kusanga kansala gundi nga ye muntu wange gwe natandika as a poor household n'omugjayo n'ayiga. Some of them be baali banyambako okusomesa abalala change agents. Era we navire Nakaseke nga I smile nga nteeka smile ku face yange nga omusajja gwe nasanga kati ate kati yakola bwati kati ye decision maker mu district. Abamba ngamba kyofa ze naisement isobola n'otuuka kwana. So subira muzeeyi yabadde strategic enough ngera bujo wabeera manyi abamu tebamutegeera aleeta ekintu nemukivumirira ate mu 1 year or 6 months down the road abantu batandika the president. I think he was strategic enough kuleeta omuntu abadde tested all over. Tujja ate ne Kampala naye tumukwateko tutambule. Obudde bw'ebyobufuzi mpozi kyenkubiriza bannakampala bwawedde dda. Ebyo mwamaze okulayira nalabye mwalooza sipiika, Lord Mayor atudde. Kati ebyo for me muyinza okumala n'emyaka 3 oba nga temuyidde kyofa nga ayogera ku politics. Lwaki? No way. I want us to concentrate ku social economic development y'abannakampala. Banne ba Kyofa babadde akola nabo mu Ministry ya Agriculture bamwogeddeko ng'omusajja omukozi era ayagala omulimu gwe. Bano bagamba nti bamusubiddwa naye ate ne bamwagaliza obuweereza obujja mu ofiisi mwalondeddwa. Omulimu ogwo omwami Kabuye agukoze n'omutima gumu. Era ekisooka kyonna njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga nti amu-identified. Politics and the political office esaana omuntu alinganga mwami Kabuye Kyofa. Kabuye Kyofa y'omwami omusajja gwe mmanyi akola
essaawa zonna, taliko weekend, taliko public holiday. Neera ebiseera ebisinga ojja mu office n'otamulaba, ogenda omukubira ku ssimu ng'akugamba ndi ku Kidyeri, ngenda Buvuma, ndi ku Kidyeri, ngenda Kalangala, ndi Mayuge mu lukiiko lwa district, ndi mu kubuulira political leadership obulungi obuli mu kulima ebinazi. Nze Engineer John Higenyi, nkola ne project ya National Oil Palm Project as nga project engineer. Badde nkola ne mwami Chofa Kavye nga ye akola ku project nga mobilizer. Natandika okukola naye mwaka gwa 2007 era Chofa mumanyi ng'omuntu omukozi ennyo era bw'abanga alina kyayagala okukola beera focused. Nga n'alimu obulungi bw'ateera n'annyuka, nange mukkirize emboozi ya Chofa ngikomye wano. Olwo ngene nkuŋŋaanye ku biwata by'embuzi zange anti ne Bayibuli abagisoma mu njulira ate akole n'okulya nga taalyenga.